okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Ndaira sirimba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Nkwaniriza nnyo mukwano ku Delta TV tukole era n'enkubo zaako nti osibye otya webale kubeera nga buli ssaawa 11 obeera oli mu kula program ey'okwanjula n'embaga era nga gikutuusaako bampita Sharita mazima wanvu njagala okutegeeza nti olunaku olw'Monday tubeera tukutuusaako repeat era nga repeat yetandika ssaawa 4 mpaka 6 ate gwa tutabira ku Facebook live ne tukutuusaako buli kimu live wonna wooli njagala n'okutegeeza mukwano nti no bw'obeera nga Delta TV wooli togifuna nga toyina essimu yo ennaku zino buli omu alina smartphone ogenda bugenzi ku Google Play Store no downloadinga Yo TV kati mu Yo TV mwe muli ne Delta TV njagala kutegeeza nti wano wendi era wentudde ndi ku Malakai Ecology wana wantu walungi omuze ebirowoozo obusenge bwawo bulungi osobola okujja n'owumulirawo osobola okujja n'ekubisayo ebifaananyi n'okolerawo wedding reception n'okolerawo wedding meeting Malakai Ecology is the place to be njagala kutegeeza nti City Bridals ateeka sente mu programu eno era nga City Bridals ali Kamukamu Plaza Quinta Road eduka number GF34 opangisayo gown emu nakulerako maids dresses zibeera za bwereere mukwano ku Kamukamu Plaza enviiri ne makeup kolebwako Sharita's Hair Clinic nga tusomesa abagala okuyiga enviiri tutandikira ku mitwalo 10 tuli eri ku Nasa Road ekizimbe ekitunudde mu gaali y'omu kabakiyita Sal Complex ate nno munnange banaffe aba Hillwater we bali nnyo okubeera nga bakuwa amazzi agakyasinze obulungi akacupa kalungi amazzi mawoomu okitegeera ge mazzi agalina okubeera ku mukolo gwo ge mazzi golina okunywa ge mazzi golina okubeera nago mu business ate nga waliwo nezi Hillwater dispensers zoyina okubeera nazo nga buli customer rajja n'anywa amazzi mu business yo ng'olina Hillwater dispensers akomawo anti mazzi mawoomu kakati no abagole betukulegenda okuba nga tukutusaako olunaku lwaleero kino omukyala gwe bayita Rachel Namusoke wamu n'omwami we Buwembo twalagako emikolo gino gyombi wabula nga olw'ensonga nti no twafunamu ekyuma ky'omuzungu ekyuma ky'omudaaki kyafunamu obuzibu ne tugamba nti due to public demand katukibaddirimu ffe Delta TV tufuba okulaba nti no omuntu abeera twadde omukolo avaawo nga musanyufu lwekyo tugenda kubeera nga tusookera bweyogerere mu maka g'omwami Tizoomu Joshua era nga tugenda kulaba omukyala gwe bayita Naigaga Rebecca nga yanjula omwami we era nga omwami we ye Wandera Patrick wali eri ebweyogerere omugolo yakolebwako Sharita's Hair Clinic ebirawo byali bingi batwala Hillwater bali mu essanyu bakuba akalulu akalungi ne maama lwekyo bena tugenda kubeera nga tubikuddiramu olabe akawanvu n'akagga ku mukolo gwa Naigaga n'omwami we Wandera tuva ku Delta TV tukole nkwagala nnyo engatto z'ennyambala nzijja Kato Sales Center. Tuli bweyogerere era nga tutandise na nyumba engoye n'engatto ne makeup biri omugole kakyala akalungi akalina essanyu Naigaga ekagenda okwambala yafunye saloni ekyasinze okukola ku bagole Sharita's Hair Clinic. Omponyeza guno omutima omwedda gunnuma ng'abantu bambuuza owange okuyoswamye ekyatatula onze ninda Christina omuwala w'omutaka kuno omanya oluganda ninamu lutono luntawaana sawenkuba embogo tonseka sweetina atoba nebyenjogera tuze mu kidaala white ne blue yakoze nga decoration nga batadeko fresh flowers ku meezi eza round mukyala gamba yakoseza white ne blue kubanga white alaga purity ate blue n'alaga omukwano makati wabaddewo gazebo eyabadde etimbiddwe obulungi ennyo omwami Batulumayo Patrick Wandera gye yagenza ayagalayo era yaze mu bwangu n'ekita kya soda ekyekigula luggi bantu baffe bano basoga naye obuwanga bw'obusoga tebwawukana nnyo na bwa Buganda.
taata yasindise abaana ne bajja ne bagema bakkirizibwa okuyingira era ne batwalibwa butereevu mu nnyumba okuzaalibwa. Kisenga yatulaze muno okwawula omugole omwami abantu abalala. Yesu yebazibwe. Amina. Kamafe yebazibwe. Amina. Yazibwe Yesu. Batata, bamama, baganda bange basenga, ne bajjajja. Njagala kubalaga omwami wange lwa muwala wange Rebecca Naigaga. Yono yatulese wano olwaleero. Twaddira nkima ku saidi ya maama ate akabbiro kanene. Ebisigadde ebinjikiriza taata tunabyogera. Tuyongedde okumanya ebimukwatako oluvannyuma ne balya emmwanyi ng'era kino bakiyita katta mukago. Okusookera ddala nakozesa olulimi olwaffe. Ffe tuli tuva Busoga aye nga tusibuka Bugwere. Tuli balika Kibeeta na Gwere. Omuwala oyo mwavwa muwala wange muwala waffe ava mu kika kya Nagwere. Kika kirangira tuli bangi tuyingira Mpongo. Olw'obufunze mbona nti yazza kituzira ndisaba tujje mu maaso n'emikolo ebira tukugendera. Kwate kumbuka. Muyoni. Munyokezo. Tulaga nti babaddewo okugabanyana wakati waabwe. Nzira. Senga wetoneze kwa tujuwa na watch. Ainaka tambalo solo kajeno uba. Hey. Okutali musanga. Bw'atyo Senga yafulumiza omwami n'amulaga ekidaala.
Banyabo ne bassebo abooluganda bamaama baffe bataata bav'emikwano mwenna abatabaddeeyo mu nnyumba gye tubadde njagala okubanjulira omwami wange ono mwami Patrick olw'omwana wange Rebecca Vivian Knight. Abasawo bakomezawo report. Musawo. Wanji tata. Oli bulungi? Ye tata. Abantu abo basanze otya? Tata nsanzeemu abalwadde babiri abayi. Tukikubire mu ngalo ekyo. Tata, omulwadde gwe nsoose okukebera abadde n'obulwadde bw'omuhabbati. Maama. Tata, oyo okumuzuula. Mukebedde, mwenzi omutunuulira. Bw'abadde atuuka mu lugyalo abadde akuula obusubi. Takomye kwekyo abadde tava ku WhatsApp. Wangi? Taata abadde atuuse n'okuwa akasimu ate ng'ali mu lugyalo. Bannange, omukozi otya oyo ku mateeka ge nateeka mu lugyalo wange? Taato nansonyiwa watendeka bangi. Waliwo ansingako oyo nga ye Becky. Yansingako ku by'omuhabbati. Mwanange obulenzi omusawo gwe bamala okukolako gw'okulembera ensonga etambule. Tukozese obudde. Omusawo gwe bamala okukolako situka dakisa kutambuze. Bamala okukolako nga dakisa omutwala mulambula. Oluvannyuma okubuuza ne kutandika. Tebatoona kolono, wembule kafulumugano, tubakubye ne kano, kano makasikira migero, tebatoona kolono, Hi all of you. Sanso kubalaba basebo. Kale muko. Eradde basebo. Eradde omuko. Olidde. Sanso kubalaba banyabo. Eradde banyabo. Eradde muku. Mukulika amakubo. Amina. Nkubuulire taata, lwaki tasoose eno mu baprefekti banne? Omwana mulenzi oyo ze kyemwewuunyako alinga batoolo. Kale nyabo tega tumenye kuba kitubadde tujjanga twagalayo Sanso okubalaba banyabo mukulika amakulu banyabo abo bazze batudde tubadde tubavuga bavuge tulina okubagana ololebe nakusanga nga tule mutano ebisaba tuzire kunawe munyigo squeeze
twalaba basebo ne banyabo kale muko kuliko amakubo esemu eradde basebo eradde muko eradde banyabo musibe mutanno banyabo bulungi banyabo musibe mutanno basebo sibyo kyakwe bulungi sebo mutambuze yampa musajja kako mulungi gwe mulungi ogusosokola abalangira nga bakuwa ku mazina kakyemba mukola buli muntu akwate munne amuli maaso amugyewo oleete eno kuba ffe tuzze olukima amasibo guli tetuzze okukima oleete eno banyinaze kola ekyo omukyala yafulumye nga yambadde green ne red ng'anyumye. Sharita Siakling yamukozeeko omukyala mu 7th day yobula yabadde tataddeeko jewelry naye era yanyumye anti yafunye saloni esinga ate naye nga mulungi. bana abalangira tebatera kusituka genda kusiima mwana le Vivian oyina abazadde bakwagadde kyebalize Katonda kate bwe bokyalina kyongamba sumulula kayimba kaweereza Vivian bas wamu ne baby boy we emikono girimu sente bwekitambula Dokita, kate murasiwo, kabulungi metro. Bali balinda, ati wapeko, sembera ndabe. Wana kwewe kato wiko. Oli chisonga tonga kunza tonga.
njagala nfunira akayimba kale mukakkanye mpolampola wansi mukakkanye wansi mpolampola mukwate kati mpolampola yekwatalisoza yekwekwemanyi kuyita namba 1 socha kantamulegereza bitabakwata akaludukondeke yekwatalisoza yekwekwemanyi kuyita namba 1 socha kantamulegereza bitabakwata okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less.